simu. Dr. Spar Sentongo tebakulya sente wadde okulya ekinusu kyo era temunoonyereza nnyo. Omwami ono yabadde addukanya eddwaliro era nga musawo mulungi nnyo ng'alina bakasitoma bangi. Wabula omwami ono abadde azimbye eddwaliro lye ebunnamwaya mu nfuufu oba zana mu nfuufu gye mmanyi obulungi ng'azimbye eddwaliro lye ng'amaze n'okuliggala lyabadde agenda otandikawo nga ye. Jjukira eri yabadde ng'omukulu w'ennyanyiri ddwaliro kati abadde anaatera okumaliza eddwaliro lye atandike bizinensi eyiri pasono. Wattu n'awambibwa, yawambibwa jjo ku lw'omukaaga n'abuzibwawo, bagenze omuzula akawungeezi mu bitundu by'ekitende nga bamusanze mu mmotoka ye ng'amaze okuttibwa ng'ali mu mmotoka ye. So abasinga obungi muwulidde nti bamukubye masasi. No, bamuwambi buwambi era bamusanze mu mmotoka ye nga bamuttiddemu. So ebisinga obungi mujja bifuna mu information eneebezeeko n'enjala bategeeza ekituufu kiri nti bwe mba munoonyereza nga mukola investigations oyo dokita abadde anaatera okuvaawo akole eddwaliro erirye. Bamuwambye dokita nattibwa. Ompulya bulungi, dokita nattibwa. Ompulya bulungi, eddwaliro eryo abaagala odditegeera mbawone profile y'omugenzi. Eddwaliro baliyita Enrob Hospital. Eddwaliro baliyita Enrob Hospital lyerino wano. Eddwaliro lyabadde addukanya lyeryo awo. Lyeri awo era dokita y'ono wano. Dr. Chigundu Spire is my name, and I'm the Executive Director of Enrob Hospital. Enrob Hospital is located olwa corporate sizobola kuzannya kantu ako wabula kankulage information ekwata ku ddwaliro direct tuleke tusimbule tugende mu maaso mulyoke mutegeere. Eddwaliro lyeryo. Enrob Hospital is located along Entebbe Road in Sana, opposite the KFC Lugowa, and it offers both inpatients and outpatients. But today we'll talk about mainly our outpatients department, which runs 24 hours. It has clinicians of different specialties. We have medical officers, we have specialists of different categories, and we have experienced nurses. So these are the different units of our outpatient department. We have the accident and emergency that runs 24 hours. Alright, your doctor yabadde akulira eddwaliro naye nga sirirye eddwaliro lya Ssalonga Mulenga ejja wasanya Kalu Charles Peter Mayiga. Biwulidde akugambye nti temunoonyereza era temubuuza walala nti ebintu birimu workplace ye nti gwabadde akolera be bakibadde kale mabega waakyo okuba ng'awambibwa ate n'abuzibwawo okuddamu okusangibwa ng'attiddwa. Abamu basoose ne batugamba nti bamusanze mu guest house mbu ate ne batugamba nti nedda yasangiddwa mu mmotoka ye ng'attiddwa oluvannyuma lw'okubanga teyakomawo juzi ku Saturday waka. Ne beebuuza ekitabangawo kyo gubadde nti era wakiri yandibadde nga singa wanaaba takomyewo abategeezaako nti bannange oba waliwo gye ndaga oba nti naye nedda kwe kwekubira enduulu ku poliisi. Munnange ate ekyaddiridde kyeki okola saaki musajja wattu ne bamusanga nga afudde. Kitalo nnyo era kitalo ddala. Abadde mukugu nnyo mu kujjanjaba endwadde ezo zitera okuba nga zinyigiriza abakyala naye mbu byebyo mbu yabaddemu okuba nti abadde azimbye eddwaliro erirye ng'ali mu pulaani okuba nga emirimu gye wano amaliriza gy'abadde akolera. Yabadde addukanya buli kimu era nga abantu baamutegeera nti oyo waakukwatako munnange owonera ddala era owona mangu. Kakati oli n'agamba nedda
ono ajja kubanga antwalako ba clients mbu nga woobiwulidde si bigambo byange nga woobiwulidde mpoli yatidde nti bajja mutwalako ba clients nasalawo amugye mu bulamu bw'ensi eno. Kitalo nnyo era kitalo ddala. Katuyongera okuba nga tusabira ab'enganda n'emikwano era tusabire n'omugenzi Omukama abe nga amuwa ekimere kirungi ssaako n'omwoyo gwe kubanga agulamula ekisa. Nga tuvuddeyo munnange abantu bakyali banyiivu oba ngambe banyiivu eri omukulu Honorable Mathias Mpuuga. Era onaavuddeyo n'amukolera akatambi n'amugamba nti tetukwagala olowoozesa Bannayuganda mb'oli mutegeevu nnyo okusinga ku bw'okirowooza. Alina ensonga ze lwaki abyogedde era mu bigambo bye bw'ati bw'ayogedde. Mpuuga, tetwagala olowoozese Bannayuganda nti by'okola oli mu kukola byamagero. Saaba kuntosizeeko vidiyo yange eno. Tetwagala olowoozese Bannayuganda nti by'okola oli mu kukola byamagero. Bino by'okola byaliwo ku mulembe gwa Ben Kiwanuka. By'oli mu kukola okumanyisa Pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu byaliwo ku mulembe gwa Kayiira. Ekyenjawulo nti ffe tumanyi kozi yammwe nawa gye mwagala okikomekereza ate ku mulembe gwa Kiwanuka Ben Kiwanuka baali tebamanyi ne Kayiira baali tebamanyi naye ekyenjawulo ffe tumanyi. Kati boogenda nga osika oba oyagala okubaza ku sayidi yo abo tebabadde ku lwaffe. Abaffe tosobola bakyusa. Wandifuna abantu naye tosobola kufuna mutima. Tosobola kufuna mitima gy'abantu. Abantu bo osobola okubafuna kubanga n'omwami asobola okuba n'omukyala naye nga omutima gw'omukyala tegumwagalangako n'amuzalamu n'abaana. Kati saagala olowooze nti bw'ofunye abo oba bw'ogenda nga ofuna nti osobola okuba nga ofunye abantu naye tofunye mitima. Tofunye mitima gyabwe. Ffe tukugamba byonna bikole naye tumanyi gy'oyagala okikomekereza naye guno omulembe guli gwa digito. Kyenjagala okugamba guno omulembe tuli ku gwa digito. Si gwe guli ogw'Abakayiira, si gwe guli ogw'aba Ben Kiwanuka. Guno tuli ku gwa digito tetukyali ku anirogo. Kati byonna bikole naye mu myaka egiddako awo tewali baliddamu nakwogera ku linnya lyo. Ate tosobola kukyusa mitima gy'abantu. Osobola okufuna abantu naye tosobola kufuna mitima. Ekyo nkukakasa. Toyina kyogenda kukola ku Kyagulanyi naako wadde okumusiguukulako akatini bwe kati kubanga Olani Museveni yakikoze era yakozesa. Akikoze okumala emyaka bukya pulezidenti ajja asasudde ssente ezandikoze enguudo, asasudde ababulooga ssente ezandikoze malwaliro, ezandiguze eddagala, ezandiyambye abakyala abazaala, ezandiyambye amasomero, ebyobulimi zonna zisasuddemu babulooga balwanyise pulezidenti Kyagulanyi. Naye olaba ne ku ssaawa eno akyayimiridde ate mu maanyi ate nga yeeyongera bweyongezi. Kati ebyo byonna nkugamba Mpuuga okootakoota mu gaalumonde. Toyina kyogenda kukyusa, toyina kyogenda kukolawo. Abo bootwala tebabadde ku lwaffe, abaffe bagenda kusigalawo. 2026 tugenda mu kulonda. Kanoonye, kalonde, kakuume, kabanje awo we tulaga. Ndowooza message loud and clear era agitatinze bulungi ate munnange abantu nga bakyeyongera okuba nga banoonya akalulu oba nga batandise okuba nga bayitayita mu bantu oba nga bategeeza nti munnange mundabiranga ddala era nze wano essira yange mba ngiteeka kuba na kibiina kya NUP. Munnange waliwo eyavuddeyo n'agamba nti gwe noonya akalulu ffe tetukulinaako obuzibu. Tambula talaga nga bw'oyagala naye togeza n'oyogera erinnya lya mukulu Chairman Nyanzi nti naye omugaateko kwabo boonoonyeza akalulu. Mugamba bantu nga balina obusungu. Tukwagala noonya akaluko naye akanyanzi kaveeko. Nyanzi tojja ne Chairman Nyanzi. Noonya akaluluko tojja ne Chairman Nyanzi. Tukulinaako obusuuka noonya akaluko nebya Chairman Nyanzi. Tetumwagalayo agende mu ejja yeesimbye no Museveni wa Dokita Aloyi ono waloyi Sembogge ya Nyanzi nyane yammye gwe noonya akalulu ko tukulinaako obuzibu.
nange bwe bityo naye kyerabidde nti akalulu bw'oba oyogera kalulu weeyogereko nga ggwe omuntu akalulu kali trick togamba mbu ffe tetumwagala gamba simwagala kubanga gwe oyinza okuba tomwagala omulala amwagala ate togamba mbu ffe wano gwe tuwagala gamba gwe njagala kubanga akalulu kajja kuba kako kokka gwanamanya wogenda wali ku gundi awo multibox gwomanyi gwogenda okulonda bino ebintu by'okugamba mbu gundi oyo tetumwagala gwe gamba nze simwagala olina ensonga zo ng'omuntu wali mu box biba biralamu nawano bye twogera ku ground biba biralamu abantu abamu balina okumanya n'okusunga naye nga wali mu box agenda kukola kirala waliwo wano omuntu okujja wano n'akwogereza lwakuba ayagala kuwulira by'oyagala wali nga gwe woba ogamba simwagala yogera gwe ng'omuntu toyogerera balala ani yakugambye nti community yonna temwagala ani yakugambye nti constituency yonna temwagala so yagambye mbu gwe noonya akalulu kako naye mbu wano tugeza kwogerawo ku Chairman Nyanzi omubuuza gwe ngaani naye munange buli omu alina ki buli omu alina right ye ayogera akola kyayagala kati ye waba tamwagala waliwo abalala bakola ki abamwagala na byonna bigenda mu maaso abantu beeyongedde kubanga bakuba ebituli oba n'okumulisa torch mu bantu abamu bano abasoboddeyo kubanga baagala babawe kaadi beesimbewo era bagezezaako oba bakola bukubirire okubanga at least bagezaako be badiginga deep bajjeyo amazima kakati wano waliwo omu gwe balumiriza nti oyo yeerimbiseemu bwerimbise naye ng'amazima nti n'ensi yonna egamanyi bamada mulize vidiyo eno ate musheyalinge etuke gwe kikwatako omulimu ogwange ngukoze enabeerako yonna Grace ayirwedde okukola ki mugende nayo oba kakuta mumwongedde ekisanjanzo sirina buki naye ekizibu kyaffe oyo Grace Kakooza bannange sitaani talokoka omuntu wa NRM era niyavuddeyo kula statement yatugambye azimbye amalwaliro azimbye amakanisa alina Kakooza Foundation agenda kubasakira ebyo si be twagala kujjako Museveni kati asindisa ki Good Life Aid olw'okuba atiwa akasente Good Life Aid oseka bulungi ne tunyumirwa naye nja kukusabula ojja tegera nti ebyoseka tebinyuma nze nkubuulira we tuba tukutte omuntu waffe nga tumulabisa boyi tobiyingiramu ono omukazi wa NRM yasooka kuzina Nobati okitegeera n'azina Alien Skin okitegeera n'azina Fiki Gaza okitegeera nga wonna anoonya fimpasi eri abantu kati apimpina bafutu soja anoonya fimpasi anoonya kadi kyokka wa NRM fe omulimu ogwaffe tugukoze kati gwe Good Life Aid boy nyingira mpola nyingira ng'olekamu nja kukusabula n'abaana bo ojja kuto batunula mu face nze nkubuulira nja kukusabula Good Life Aid ngenda mpola otegedde jano kibirige tuvuddeyo omwana abagambye nti ogugwe akoze ekyagukoze ogezaako ku exposinga abantu abamu era nti mujja bitegeera bajja kugenda nga profiling abantu abo mpola mpola kiri gy'oli okusalamu n'olaba nti oba kituufu ono omuwe oba muntu waffe oba nedda eyo nga tuvuddeyo waliwo olutalo olugenda mu maaso wakati wa Frank Gashumba ne Hajati Hadija Namyalo weewaawo byo abantu abamu bagambye nti ebyo tebitukwatako bonna be bamu ate bonna ba NRM beeyuze beeyabye beesabule ffe tuliwo kubanga tukola ki ffe tuliwo kubanga tubasunga anti munnange ffenaffe tulina ebizibu ebyaffe bitumenya eno gye tuli ebyo tebitukwatako kakati ono omwami ye agambye ati alina obubaka oli wano katuulizeko kyagamba ku nsonga eyo Hajati Namyalo sagala nabbi basomera ensera be obubi bwa Namyalo nze yalina ekisa ekingi n'ennyamba Gashumba mu nnaku ye naddengu Hajati Namyalo Chameleone yayimba oluyimba n'agamba baliwa bakuba endere baliwa ngetubidde baliwa balya ku ncepere baliwa bakuba enkebete
baliwa hasira ghetto people ng'obulamu bwakusiba enjegere kati otola ku kitole bakusinza bakuyita amanya they don't know where you came from ngenda kukomaawo oluyimba lwaki aja tindukuwa nze sikumanyi n'akatandika okujja okukomanya ebintu byonna aja tibyoyogera bano bonna bendaba ku social media baaliwa story zonyumya ne Gashumba gye mwali bo gye bataali bakusinza bakuyita amanya bakukakasa kubanga otoola ku kitole naye ebiseera biri bye wali Mwajati ng'okyakuba enkebete baali luddawa kuba mu story zo zonna zonyumya mpulira Gashumba yaliyo omuntu eyatuuka okufuna fayiro ejjudde etuuka awo ng'anona milioni 2 n'aweza milioni 5 haja toyinza kuŋŋamba nti oyo omuntu yali mubi ate naawe tosobola kuba mubi nga wasobola ozimusasula haja tikitegeeza gwe ne Gashumba muludde nga muli bakyali nga mukolagana naye waliwo ababatabula beera eggudu liida ekyo kirabe mangu mu bantu be weetaaga aja tiweetaaga Gashumba okusinga ekirala kuba ebintu byoyogera biri historical haja tibo wali okuba ekisaawe kino nze neyo office of the national chairman simanya bikibi zinakajja mmanye ebyo byonna waliwo yali agezaako binyumizaawo baali bamuyita mulekwa n'abinyumizaawo bikibijera nga ayagala nakundeeteraawo yanema yingira ennyo mu mutwe okusinziira nga bwe yali anyinyonnyolamu ndowooza I think it was 2023 obaawo ndowooza awe watyawo naye saabiyingiza nnyo mu mutwe byannema okutegeera naye Bagashumba nga baabitegeera dda ng'oli nabo mutambula kuba wootuuka okuwera omuntu milioni 2 n'aweza milioni 5 haja tikitegeeza ebintu naye mwogera biri historical ono munno waliwo kibatabudde ekintu ekyo ekibatabudde haja timusobola okukikolako ne tutatuuka nnyo eno kubanga at the end of the day mwenna muddayo ku root plan ne root chart yemu kubeezaawo Museveni mu buyinza mwenna kyemuliko kyemulwanisa manya kyemulwanirira ow'omwana n'owa taata bonna banoonya ggulu God the Father, God the Son, bonna banoonya heaven. Now why are we coming up to expose all what we have to the satanic people to know our weaknesses? Bamanye banaatuyita kubanga Gashumba bona asalawo kumukuba n'ababbuloga togenda musobola mumalirivu ate is a social media assassin kakati kitegeeza oli mwogezi naye mwogezi lugenda sirika lutya bano bonna babbuloga ne beegatta 100 tebamusobola kitegeeza olutalo lugenda mpaka 210 naye nga ate luva mu bantu abeemanya nga tetunnaba na kumanya nti beemanyi kiba kiswaza nnyo mba ndaba nga Ajati gwe ne Gashumba bebanga bana no muliye mugabaneko va kuba na Ajati abazza obuzzi olwako bagoba za campaign baaliwa ng'etubidde baaliwa Ajati ng'okuba enkebete baaliwa bazza buzzi kubanga bawulira Museveni agenda kuta ssente za campaign beekwate Ajati wali kati balina okutabula ne baasasiniibo mbozi okolagana nabo naye ng'ate mwenna muli baana banda ya Nakalaama wali bampita Godfather sijja kgenda wala nnyo yogere kindeke ki byonna mubiwulidde beerangidde beeyogeredde balese bwino balese evidence balese proof fene tugamba fe tuli okubanga tulaba naye nga byonna bigenda mu maaso kanjogera ku nsonga y'omukyala agambibwa okubanga yattiddwa awo Kaleerwe ng'agambibwa mbu yabadde ne bbomu mbadde mpitayita ku mukutu gumu e Kenya nga bagamba nti omukyala oyo Munakenya era kigambibwa nti abadde alina emyaka 32 era nga bagamba nti omukyala oyo juzi yawambibwa mbu yaggyibwa mu maka ge n'abuzibwawo actually babadde bagamba mbu alina n'abaana 2 mbu baalese
mbu yawambibwa era mbu mu kuwambibwa kuno babadde bakyanoonya erimbu e Kenya mbali luddawa kati mbu kye bazzeemu okuwulira mbate nga UPDF egamba waliwo omuntu omutujju gwesanze ng'abadde ayina bbomu ne bakola ki ne bamutta waliwo omukutu gwensanze awo e Kenya nga bagamba we batyo nti omukyalo oyo mbu na Kenya so tetumanye ekituufu kyekiriwa era sisobola kugamba nti kyekino nange olaba nkugambye nti mbu kubanga siina bwino bwakyo naye nga badde mpitayitaawo ku mukutu ogumu nindaba nga bamupostinzeewo omuwala era n'ekifaananyi nga kwekiri era ne bakola ki nga boogera ku ebyo ebyabaddewo olunaku lwa yesterday batugambye nti waliwo omukyala gwe basse nti abadde era planinga okuba ng'atugumbula abannayuganda awo ku kaleero oli ku NCK TV ate weerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde nja kubanga nkomawo nabyo mpolampola sigala naffe tova